Nkulamusizaako mukwano gwange omulungi ampuliriza. Weebale kutwegattako. Akubuuzaako omuweerezaawo Nicholas nga nze ali emabega w'emizindalo gya Just Gospel Media Uganda nga nze ali emabega w'emizindalo. Nnaku z'omwezi ziri 12 mwezi gwa 10 lunaku lwa 2. Essaawa ezizo bwe zibala si ze zange, so n'olw'ensonga eyo essaawa sigenda kuzikugamba. Kama yeebazibwe. Njagala kusooka okutegeezaako nti sooka osubscribinge, atanaba kusubscribinga, like and share, nate tugende maaso kubanga gye tulaga omuliro gujja, gye tulaga byeyongera kuba biyitirivu. Hallelujah. Nkwanirizaako nnyo ku Just Gospel Media Uganda oli mu program amaaso ku kanisa. Kama yeebazibwe, nkyagumiikirizaako gwe osooka okusubscribinga, osooka okulikinga, ate ozzeeko n'okusharinga, nyiga share button, tusobole okulabika nti tweyongerayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kubuuza mukwano gwange oyo ali USA, ali UK, ali India, ali Nigeria, ali Uganda, oli yona gy'osinzidde, oli Cameroon, yona gy'oli gy'ompuliriza, oli Qatar, oli Oman, oli Saudi Arabia, yona gy'oli mukwano gwange. Njagala kubuuzaako nga nkugamba nti Katonda alina ebirowoozo ebirungi gy'oli era yakwagala nga tonnaba nakutondebwa. Yagamba Yeremiya mu ssula esooka ya Yeremiya essula esooka olunyiriri lwa 5 nti Yeremiya nakumanya nga tonnazaalibwa era nenkwawula okuba nabbi eri amawanga. Yeremiya nakumanya era nenkwawula kubeera nabbi. Njagala kutegeeza nti Katonda akwagala, Katonda alina ebirowoozo ebirungi gy'oli, tayagala ogwemu maanyi, so n'olwekyo toggwamu maanyi. Yagamba Yoswa mu ssula esooka n'amugamba nti totya, ddamu amaanyi, guma omwoyo. Era n'amugamba nti wonaalinnya wonna n'akuwaawo. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Njagala kuteekateeka nga tuyingira mu program amaaso ku kanisa. Olunaku lwa leero tugenda kutunulira ekintu ekyenjawulo ennyo. Tugenda kusooka tukikoleko introduction, nkuteeketeeke obeere ready, omanye kiki kye tugendamu. Tuli ku 10 points plan of Alice Bale to destroy Christianity. Ekibuuzo, asobola oba nedda? Enteekateeka ze baakola zisobola oba nedda? Kubanga Yesu yagamba nti Peeta, kuggwe Peetero kwe ndizimba ekkanisa yange, n'emisingi gy'emagombe tegirigiyinza. Kuggwe Peeta kwe ndizimba ekkanisa, n'emisingi gy'emagombe tegirigiyinza. Ekibuuzo, bano abasajja enteekateeka ze balina zisobola okusuula ekkanisa oba nedda? Kiki kye kisobola ogikolako? Isobola gikosa oba nedda?
kubanga abasajja bakoze enteekateeka. Okulabika nti kanisa bagisaanyaawo. Kibuuzo, banaasobola ogisaanyaawo oba nedda? Tulengera ebigenda mu maaso ne tujjukira ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera nti Peter, upon this rock I'll build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Matayo 16:18. Abadde bajja bagobera episode zizaffe tuve twatandikira episode 1, episode 2, episode 3 ku baana, omulaba engeri gyalumbyemu abaana. Tuze ne episode, tuze ne point plan endala eyokulabika nti nno bana basajja bagiteekateeka okulabika nti banafuye kanisa. Ekituufu tebasobola kusuula kanisa ya Kristo, naye baginafuya, bagimalamu amaanyi. Abooluganda babamalamu amaanyi nga bayita mu nteekateeka zaabwe ze bakola eziri well drafted. Kama yebaziwe. Tugenda ku point eri namba nabagamba nti make divorce illegal. Bakugamba nti make homosexuality an alternative lifestyle. Abasajja bano bakugamba destroy Christian family structure. Awe tugenda okugenda ku point ey'omwenda. Zile za waggulu tujja kuzigenda tuzitunuulira, naye I follow what I feel the Lord is telling me to talk about. Nkutegeeza nti tuli ku introduction ya point number 9 egamba nti destroy Christian family structure. Kutegeeza nti abasajja baweebwa eddimu ddene nnyo okulabika nti basaanyaawo Christendom, basaanyaawo obukristaayo. Ne bakugamba destroy marriage. Kyebaliko oli ku program amaaso ku kanisa Just Gospel Media Uganda. Abasajja nga bakoze enteekateeka y'okulabika nti family structure bazisaanyaawo. Awe tuli nkuwa introduction wawe tugenda, bingi bye tugenda okutunuulira, bingi bye tugenda okwogerako. Njagala nkole episode eno esookanga ya introduction, very special to you. Tuze nga tulaba mu episodes endala ze twasooka okukola ku baana, nga tukulaga abaana engeri gye babakozeko attack, engeri gye babanafuyizaamu, engeri gye bajje Katonda n'okusaba mu masomero, engeri gye baintroducinzeemu ebintu ebyenjawulo mu baana okusobola okulabika nti babamalamu amaanyi okubakuza nga tebalina musingi gutya Katonda. Njagala kutegeeza nti abasajja bali very organized. Abasajja bategeera kye bakola, n'ebino byonna nga babikola ekkanisa nga yeebase. Bino byonna nga babikola abaweereza nga beerumaaluma. Bo tebeeruma, bo tebeerwanisa. N'ebino byonna nga babikola abaana ba Mukama nga beefumita byambe. Bino byonna nga babikola
nga bakola effujjo balikola, abakola katemba yenna nga bamukola, naye nga abasajja bo bali bize bakola nteekateeka zisuula baweereza ba Mukama. Bayibuli tusomesa mu kubikulirwa tiraba biwoobe ery'ensi, kubanga omulyolyomi yasse gye muli, sitaani omusota guli ogw'edda gusse gye muli. Bayibuli era esomesa ng'akimanyi nti alina akaseera katono. Kama yeebazibwe nnyo. Basajja bakoze enteekateeka okukola attack ku marriage, era njagala kubategeeza nti marriage is under attack. Marriage is under attack. Basooka ne bakola enteekateeka ez'abaana okubasuula enteekateeka weeri. Nakutegeezezaako mu episodes z'abaana ne nkugamba nti bakoze enteekateeka okulabika nti abaana babafuula bize ku ssomero, nga babakuletingirawo zi subjects epitirivu okulabika nti zibafuula bizi, naye nga mu zonna ze bakoze eza Katonda, okutegeera Katonda n'okumanya Katonda n'okusaba, ku 100 kuliko 5%. Ate ne bajja ne bakulaga nti curriculums zina kubeera nga ziyita mu government okulabika nti no zibeera endorsed. Ne bajja ne bakulaga nti omwana waba agenda mu kuwummula balina okumuwa holiday packages, era nazo zimufuule busy. Ne bakulaga nti channels z'abaana, kubanga bategeera nti abaana tebagenda kulaba channels zezimu n'abakulu bajja kubagobawo, nabo katubakolere channel z'abaana kye bayita kids channels. Tebagenda kulaba firimu z'abakulu kubanga information twandigiyisizaawo, bajja bagobawo babalabule. Tebagenda kulaba Hollywood, katubakolere Disney pictures, katubakolere zi cartoon tuzanimating, tukweke information mundomu mu cartoons paka nga tubatuuseeko basebo ne bannyabo n'abaana babatukako dda mu kisenge. Bayisizaawo information nga bayita mu cartoons ez'enjawulo nazikugambyeko, cartoons nga Scooby-Doo, cartoons nga Tortoise Ninja, cartoons nga Tom and Jerry, ebizirimu byonna nabikugambyeko mu episode eyokusatu, Attack on Children. Nenkutegeeza nti baintroducinzawo zipate ku ssomero. Sebo ne bannyabo, we are under attack. Bakuletinzewo zi Livers Party, bakuletinzewo zi Welcoming Party, bakuletinzewo zi Prom Queen parties. Ebyo byonna basebo ne bannyabo babikola, naye nga tutunula ate nga naffe tubiintroducinga mu baana. Nabategeezezaako nti abaana nabo babeetooloola dda. Bakuletinzewo subjects nga zi humanity, sex education, babayigiriza okuwuga, naye omwana waba awuga alina okuwugira mu swimming costume. Alina okutandika okulaga omubiri gwe n'obwerere bwe ng'obudde bukyali. Omwana wange awugire mu jiini, awugire mu mpale, awugire mu ki? Naye totusumbuwa. Awugire mu ki? Kati omwana wange taawuge, awugire mu ki?
inawugira mu swimming costume bazibasabye ne ku ssomero. Abaana twabavuddeko naku lwejjo kubanga tulina bingi ebyokulabika nti no tukavaringa. Olwaleero tugenda kola introduction ku marriage under attack. Bannabbi ab'obulimba bangi bazuukuse, bannabbi ab'obulimba bangi bazaaliddwa ku mulembe guno. Bangi boogera ebigambo ng'oyinza okulowooza nti batuufu. Basajja bangi bayisizaawo ebigambo, balina ebibiina ebinene, balina abantu bangi, batambudde amawanga mangi, bakoze ebintu bingi. Tubatya, tubayita men of God. Naye nga bayisaawo information. Balina abamu bye bayisaawo. Sigamba nti bonna babi, naye mubeegendereze kuba ne Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba nti balijja bannabbi ab'obulimba. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma balikyamya bangi, balijja bangi mu kukkiriza. Bangi. Basebo ne bannyabo njagala kutegeeza nti marriage is not safe because marriage is under attack. Sagala webuze lwaki divorce ziyitiridde obungi. Okuyomba kuyitiridde obungi. Okwewemula kuyitidde obungi. Naye ng'ate byonna bisinga mu maka ag'abo abagamba nti batya Katonda. Ekintu ekimu ku Katonda byasingira ddala okukyawa kye kiyitibwa divorce. Ayogera mu Malaki 2:16 nti nkyawa kye bayita divorce. Abasajja bakoze enteekateeka namutaayika okulabika nti family structure, Christian family structure bagisaanyaawo. Yemu ku nteekateeka, yemu ku plan namutaayika 10 ze nabadde nkunyonyolako ne nkugamba nti baagala kusaanyaawo kye bayita Christianity, oba okugiremaza, okugimalamu amaanyi, okugyavuwaza, oba esigale ng'eyavula. Bwe bange ebadde edduka etandika okukongojja, bwe bange ebadde ekongojja eyavule. Bwe bange ebadde eyavula wuliriza. Basebo ne bannyaba basajja beeteefuteefu okugikomya. Bakugamba nti family structure muziyimirize. What is the family structure of a Christian? The Christian biblical family structure. Tegezezaako nti leero ngenda kuba nkuwa introduction ku ebyo bye tugenda okuba nga twogera mu maaso. Just giving an introduction of what we are coming to. Marriage under attack. Christian family structure. Abasajja babagambye nazo muzikwateko muzimalemu amaanyi. Buvunaanyizibwa bwo nga ggwe omukkiriza, buvunaanyizibwa bwo nga ggwe ayakkiriza Katonda okutegeera family structure eri biblical yeriwa. Otherwise oyinza okuba naawe nga kyolimu oli mpupoteya. Abasajja nga bakwetooloola dda kye bayita okuuma lubugo, okuuma emmandwa nga lubale mubbe. Bwe kiri okuuma lubugo nga lubale mubbe.
oli muli okuuma lubugo nga waliwo ayabbye akasuwa ka lubaalewo, wandiba ng'oli mu bufumbo obwo naye nga babubba, akaseera katuuse, balinda bulinzi kaseera bategule akamasu okagwemu. Family structure eri bibiriko. Kristo nga gwe mutwe. Njagala nkolere introduction waje tugenda. Kristo nga gwe mutwe ogw'amaka. Bayibuli esomesa Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa. Lwaki omulabe agezezaako nnyo okulabika nti alumba amaka? Kubanga amaka ye introduction, ye institute yokka Katonda gy'asinga okussaamu ekitiibwa, kubanga eri mu plan, era yali mu plan ya Katonda okuva ku lubereberye. Tulaba first family, Adam and Eve. Katonda yawanga family ekitiibwa kubanga yali mu nteekateeka ya Katonda. Tujja kukiraba. Tujja kwewuunya nga abasajja bavaayo batandika okusomesa nti omusajja alina okubeera n'abakazi babiri. Bwe bataba babiri balina kuba basatu. Ibulayimu nga yali alina babiri, Dawudi nga yali alina bana, 6, 10, 7, Sulemaani ne bakubalira abasajja abakazi be bali balina obungi bwabwe. Abasajja ba Katonda nabo batandise abamu okulabika nti ebyawandiikibwa babikyusa okudestroyinga family structure ya Katonda eri bibiriko. Tujja kubiraba nteekateeka ki Katonda gye yali alina ng'ateekateeka family. Family yali alina kubeeramu abakazi bameka, basajja bameka. Basebo ne bannyabo, marriage is under attack. Naligambye nti tulumbiddwa. Abasirikale bwe nga balumbiddwa, balina call gye bakola tebeera 99. Balina kodi zaabwe ze bakozesa nga bagamba Mayday, Mayday, Mayday. Twetaaga buyambi, tulumbiddwa. Nange njagala okutegeeza nti essaawa tukaabe tugambe nti Mayday, 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 tulumbiddwa bassebo. Marriage is under attack. Family structure erina kubeera etya eyo gye twagala okutunuulira. Era lwaki abasajja bagitunuulidde nnyo okulabika nti nno bagizimbulula. Omusajja omu yayimba akayimba ozimba bazimbulula, ozimba bazimbulula. Basebo ne bannyabo, Katonda bye yazimba ku lubereberye abasajja bye baliko. Basebo ne bannyabo bye baagala okulabika nti ate bazimbulula. Bayibuli erina biblical order eya Christian family abasajja gye baagala okusaanyaawo.
Kristo nga yali ku ntikko. Family order eya Christianity gye njagala okugambako. Kristo nga yasooka ne kuddako omusajja oba omwami gwe twandiyise husband, ne kuddako omukyala, ne kuddako abaana. Era buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe yaweebwa. Kukolera introduction kusunirako ku ebyo bye tugenda okuba nga tutunuulira in details. Nkwabye biriko order ya family abasajja gye baagala okusanyawo. Lwaki Kristo yasookera ddala ku mutwe waggulu? Kubanga Kristo ye mukulu. Is the head of every man. Is the head of the church. And the head of the woman is the man. The head of the woman is man. And the head of the man is Christ. So Christ yasooka waggulu, ne kuddako taata, ne kuddako maama, ne kuddako abaana. Abaana baweebwa eddimu. Oda y'abaana eri ku kye bayita okussaamu abazadde ekitiibwa n'okubagondera basebo ne bannyabo. Bayibuli esomesa mu Befeso 6:1-2 egamba nti abaana mugondere bazadde bammwe mu Mukama era mubasangamu ekitiibwa. Kusangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko. Ekyo kye kiweebwa abaana, okussaamu bazadde baabwe ekitiibwa mu Mukama. Koti nga kagambaako in the Lord. Baana, omusajja naye aweebwa obuvunaanyizibwa obubwe tujja kubulaba. N'omukyala naye aweebwa obuvunaanyizibwa obubwe okulabika nti nno famire egenda mu maaso n'okuzimbibwa. Basebo ne bannyabo, abasajja ebyo byonna baagala kubizikiriza. Okuviirira ku lubereberye njagala kutegeeza nti Katonda enteekateeka gye yali alina ya musajja kubeera ng'awasa mukazi, so si mukazi so si musajja kubeera ng'awasa musajja, ate era si mukazi kubeera ng'awasa musajja. Basebo ne bannyabo, marriage is under attack. Ensonga lwaki tulaba abasingle mothers bangi. Ensonga lwaki tulaba abasingle fathers bangi. Olw'ensonga nti omukazi ewaka yayagala abeere omusajja, n'omusajja ate waka yayagala abeere omukazi. Buli omu neerabira obuvunaanyizibwa. Kuva ku lubereberye abaana ne bayayuka ewaka kubanga nabo tebabuuliddwa buvunaanyizibwa bwabwe. Awo amaka ne gayulikamu.
Bassebo ne bannyabo, singa ffenna tutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe mu maka mu bufumbo. Lwaki bakuntondera? Nawe lwaki bakuntondera? Nammwe abaana lwaki tubazadde? Bassebo ne bannyabo, oboolyawo tuyinza okuyambibwa. Ne marriage is under attack. Ebireberye Bayibuli etulaga era etusomesa, Katonda n'alaba ng'omusajja si kirungi okubeera yekka, kyava amuleetera omubeezi amubuddeebudde, amuyambe, abeere naye ng'aze companion. Katonda teyakwata musajja n'amutwala eri mukazi. Katonda teyalaba mukyala nti ali yekka yeetaaga, yalaba omusajja, kyava amuleetera omubeezi. Tujja kubiraba. Ndi mu kuwa introduction. This is episode 1 of Marriage and Attack. Uli ku Just Gospel Media Uganda. Uli ku program Amaaso ku Kanisa. Bw'oba tonaba ku subscribinga, njagala kutegeeza nti watawaawo okikole. You can subscribe. Omwami yaweebwa obuvunaanyizibwa okubeera nga yaliidinga ewaka, ye ssenkulu, ye ssenkaggale. Ndi ku program Amaaso ku Kanisa, Just Gospel Media Uganda, Marriage under Attack. Abasajja baagala kusaanyaawo the structure of a Christian family. Omwami alina kuprotectinga, omwami alina kuprovidinga family, alina kubeera nga aweereza family ng'agirabirira, naye obuvunaanyizibwa nabo babusuula dda mu ggulu, kati baagala kumanya. Abaana nabo obuvunaanyizibwa bwabwe kulabika nti balabirira ewaka, bamanejinga ewaka, basaamu bazadde baabwe ekitiibwa. Soko kone akadaako, soko subscribinge, olw'ensonga nti saagala ominsinge vidiyo yonna eyandibadde eddako mu maaso awo, kubanga bino bikulu nnyo. Kama yeebazibwe. Oli ku program Amaaso ku Kanisa, Marriage under Attack. Abasajja bamaliiridde, abasajja baagala kusuula marriage ku ttaka. Abalala nga beebase, balala nga bayomba. Abasajja bali serious kutegeezeza, baagalira ddala kujja Yesu mu famire. Baagala omusajja ng'ayeewulire waka, bye byonna mu byonna, omusajja bamwerabize nti ate waggulu w'amaka waliwo Yesu. Nga bagamba kasitojja Yesu mu maka, kasitojja Yesu mu bufumbo. Ekyo kikulu. Kastojja Yesu mu bufumbo. Oba owedde, kastojja Yesu mu bufumbo, gwe ng'omusajja ewaka ne weewulira nti gwe kamala byonna, gwe byonna mu byonna, bassebo ne bannyabo, obufumbo ssaawa yonna bubeera poteya.
Yesu yalina okubeera center of all. Yesu yalina okubeera dereva. Buli nsonga yonna ebeera eguddewo masekati gammwe nga mumuyita. Sebo, yegwe nannyini maka gano nga mufukamidde wansi nga famire. Jangu tuyambe ku kino ekiguddewo. Abasajja ekyo tebakyagala. Baagala omusajja yabeera yeewulira nti ye kamala byonna. Tujja kubiraba mu maaso. Tovaako. Kristo yalina okubeera omutwe gw'amaka nga waali omutwe gw'ekkanisa. Omwami naddako. Yes, kituufu. Father is the head of the family. Naye waggulu we waliwo Yesu. Ekyo tukyerabira nnyo. Tukyerabira. Wansi w'omwami ne wabeerawo omukyala. Wansi w'omukyala ne wabeerawo abaana. Naye abasajja baagala kukyusa bintu nga bakulaga nti waggulu w'omusajja tewali aliwo. Abasajja bakaayi baagala okulaga nti okuva ku musajja wansi walina kuddawo omusajja. Ebyo bisiyaga. Wansi w'omukazi walina kubeerawo omukazi. Kitegeeza nti wansi tewagenda kubeerayo baana. Tageti y'okuzaala abaana bagisazeemu. Retiyo abaana kwe bazaalibwa ekendeere. Waggulu w'omusajja tewabaawo kintu kirala, tewabaawo Yesu. Wansi w'omusajja wabeerewo omusajja. Kitegeeza nti wansi tewagenda kubeerawo mukyala. Omukyala wansi we tewagenda kubeerawo baana. Structure eva magombe. Kyovula abatonzeewo ebintu ebirala bingi. Batonzeewo ebisiyaga. Si kubitondawo naye babitumbuula. Babyava dda. Babitumbuula basibo ne bannyabo. Abaana babaleetedde okubeera n'eddalu. Njagala kumaliriza. Nebadde episode 1, Introduction of Marriage Under Attack. Njagala kugamba nti tosubwa episodes ezigenda okuddako. Zigenda kuteekateeka. Zigenda kwongerayo. Bingi bye tugenda okutunuulira. Bingi bye tugenda okulaba. Bingi bye tugenda okwongerako. Njagala kutegeeza. Toseguka. Subscribe. Yogerako ne muno. Mutegeeze tiwaliwo ebigambo eby'amagezi. Nkwagala nnyo. Nkwagale ddala. Siyinza kuvaawo nga sikusabidde.
Kitange omulungi omwesigwa, sikiriza nkwebaza olw'abantu bano, sikiriza nkwebaza olw'omuwendo omungi ennyo gwe bali gy'oli, wabaagala era watwagala. Olina enteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe, si nteekateeka ya kufa wadde okuziikirira. Sitaani yekka yalina enteekateeka embi gye tuli. Bagamba abayigirizwa abo nti mbasabira Sitaani aleme kubawewa. N'ogamba Peetero nti nkusabidde okunywera, bw'onaamalanga okunywera naawe onywezanga banno. Taata, tuli wano nga twenyweza, abanywedde nga banyweza bannaabwe, abagumye ng'embeera ekaaye nga bazzaamu bannaabwe amaanyi. Tuwa amaanyi obutakkiririranya na kibi, tuwa amaanyi obutakkiriza kibi kuyingira munda mu ffe, tuwa amaanyi ng'ekibi kyagala okutuwamba, ekibi kyagala okutulya, okutumalawo, tuwa amaanyi tuwanguze. Muggwe weka mumuli essuubi, muggwe weka mumuli obusobozi. Abafumbo ng'obufumbo bunyeenya, obufumbo si bunywevu ng'omubi abuyuza, se bubasobozesa. Bawanguze, bawanguze, bawanguze. Basabidde bonna abakola zi divorce olw'ensonga ezitali zimu na zimu, ate osaasire, okyali ku ntebe esaasira. Basaasire, okyasobola okusaasira. Bayambe nga bakaaba amaziga, piro nga zikulukuta nga oh my God, ng'ennaku ebatta nga bejjusa lwaki bino twabiyingiramu, ye lwaki omukyalo ono namusisinkana, lwaki omusajja ono namusisinkana, singa saamulaba, singa hayawa wish nandibadde ndi wala nnyo. Mukama, okwejjusa okwo tukugaana. Obwama bw'omubi bwayogera tubugobera wala. Tuwe ekisa okuyimirira, tuwe ekisa okuwangula. Ku lunaku luli tunayimirira nga tusaanidde maaso go, bw'ogamba nti be bano abalonde abaawangula. Weebale Yesu, weebale olw'omusaayi gwo. Famire zonna tuziteekamu musaayi gwo, tuzisiiringa n'ekitiibwa kyo. Leka bamalayika abalonyi b'entalo beetooloole famire ezo. Marriage ngeri under attack, family nga ziri under attack, Christian family nga ziri under attack, Christian family structure nga zinyeenyezebwa. Mawulire nga tuwulira buli lunaku divorce nga zifuse divorce, okuwasa nga kuyitiridde, onawasa ono onagoba ono, onawasa ono awasa gwe bagobye, n'onadduka agenda, abaana ne basigala nga bakaaba amaziga. Kamera effujjo Sitaani lyakola tulikooye. Tusobeza we tutambudde obubi, twenenya. Manyi ng'oli mwesigwa era okyakola, manyi ng'okyatusaasira. Tusaasire, tutondemu emitima emipya, create in us emitima emirungi, emitima emikakamu, emitima egikutya. Tugyemu emitima egy'omubi. Create in us a clean heart, O God. Dawudi bw'atyo yayogera mu Zabbuli 5:10 nti ntondamu omutima omujja, essanyu lyange ery'obulokozi lireme kuggwaawo. Tonziggyako mwoyo wo. Kama nga twonoonye, nga tutambudde bubi, tusaasire, totuggyako ssanyu lya bulokozi. Toganya mubi, mubi tomuganya. Tutambudde obubi, tusaasire, nga tubba, nga tulowooza bubi, nga twenda, nga tuvuma, nga tunyiiga,
nga tulina endowooza embi, tulowooza okuyiwa omusaayi, engalo zaffe zonna nga zijjudde omusaayi. Taata tusaasire, tusaasire. Weebale Mukama, weebale Ssebo. Tusabe byonna bituukiriza nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Ffene ntugamba nti amiina. Sikiriza nkome wano mukwano gwange. Njala kutegeeza nti nkwagala nnyo, n'okwagala kwa Mukama waffe kwe yatwagala, kusabira kwagala kwa Katonda, emirembe gya Katonda gireme kwawukana naawe, obulamu obukyuke mu Kristo, famire yenywere eyimirire ku musingi ogw'olwazi. Yesu abeere center of everything. Let Jesus be the center of all. Nkwagala nnyo, nkusabira wali mu Kenya, ali mu Tanzania, timu Dubai, timu Abu Dhabi, timu Sudan, timu Australia, timu Canada, timu China, njagala kutumirako ku timu UK, timu Oman, timu Qatar. Mwina njagala kubagamba nti Katonda alina ebirowoozo ebirungi gye muli. You are in the perfect will of God. Katonda musanyufu nnyo okulaba nga naawe oli musanyufu, kubanga yakwagala. Akyatudde ku ntebe ey'ekisa, akyakuyita omwana. Njagala kutumirako era njagala kusiibula. Oli ku Just Gospel Media Uganda program, amaaso ku kanisa. Zikiriza nkugambe nti bye. Team Korea, Team Philippines, Team South Africa, Team Congo, Team Uganda, Team Nigeria. Be blessed in the name of Jesus Christ. Amen.